reaction y'omukulu Luke Owoye Sigire. Nana chemanyi naye musoke mugende ku mwenda aba DBS musoke mwemulugunya ku polisi y'oli Kampala. Yes, sir. Babuza ensonga then tulabe ekyokola. Mutwale ensonga eyo ku polisi y'oli Kampala nga management ya DBS fayiro bagite n'omwe omukwate bamuyite babo babitunulemu babirondere kwa oli Kampala ye polisi. Okay, yabadde reaction y'omukulu tweyanziza ndowooza nammwe mumuwuliddeko akatono katuwadde ku budde keeko era ng'ensonga ziri ku poliisi we twogerera kati n'olwekyo terefayina terina kyakola mu nsonga zino sijja kukola mulimu gwa mukulu oba gwa mukama wange HR nammwe kamuwulire reaction ya mukama waffe etambudde etya. Erinnya nze Peter Lutu nze akulira abakozi ku terefayina mu Luzungu Human Resource Manager. Okay. Waliwo ensonga ezakuddeyo nti omukulu gwe bayita Tayibwa akolera wano era wangaalira wano Tayibwa Bashir omumanyi tumumanyi. Njagala kutegeeza abalabi baffe n'Abannayuganda mwenna nti omwami gwe bayita Bashir Tayibwa ebifaananyi bajja kubibalaga si mukozi wa terefayina. Tetumuwandiisangako kubeera mukozi wa terefayina mu rekodzi zaffe taliimu. Avuddeyo ng'afeera abantu ab'enjawulo ng'akozesa ekitongole kya BBS Romantic Entertainment ne CBS nti nga bw'abakonnekitinga bajja abawa emirimu naye nga tanabawa mirimu basooke bamusasula akasente nga muwa abakozi emirimu mubayisa mu mbeera etya nabukwakkulizo ki bwe muteekawo. Njagala kutegeeza abantu mwenna nti ku terefayina tukozesa abantu bangi naye okutuuka okukolera terefayina tukuyisa mu ntendera bambi bw'oba olyenga weegomba okukolera terefayina olina okitegeera nti emirimu gya terefayina tugigabira mu terefayina mu ofiisi. Olina okulaba omukulu akulira abakozi yenza ayogera n'omukulu akulira ekitongole mwogenda okukolera oba ogwa mu mawulire olina okuba nga tukozeseza interview n'akulira abamawulire oba ogwa mu production tukola interview n'aba production. Bw'obeera ebweru aleme kulimba ku street nti emirimu gya terefayina tugigabira ku street. Bambi mbeegayiridde emirimu gya terefayina tugigabira ku office ku kizimbe Masengere ate mu terefayina Masengere kuliko offices endala. CBS muganda waffe kwatudde, BLB kwatudde, Suubiryo Zambogo kwatudde, kuliko restaurant, kuliko saloon. Omuntu bwakutuusa ku kizimbe Masengere takulimba nti aba kutuusiza mu terefayina. Office za terefayina nsiige langi za terefayina blue, orange ne white. Emirimu nga mugigaba gibajja ssente? Emirimu gya terefayina si gya ssente. Obukugu bwo kuba tukozesa nnyo abaana ab'ebitone. Obukugu bwo bwe bukweyimirira tukuyisa mu kasengejja okusinziira ku kye twagala okole. Bw'oba ng'osaanidde okukikola n'oyita interview omulimu si gwa ssente. Tetusasuliza muntu yenna ssente. Ssente ku terefayina ezijjako za mulango singa oyagala kuba kalango ojja kusasula ssente. Naye ssente ezo olina okufuna receipt. N'omuntu akuggyako ssente ezo alina okweyanjulira ng'alina ID eya terefayina. Nga terefayina twamuguddeko omusango era twakukwasa lawyer waffe yagenda okwasaganya ensonga ezo era ajja kuba akolagana naffe aba management ne poliisi yajja tubuulirawo we tukoma naye kati biri mu mikono gya poliisi ne lawyer ow'ekitongole. Abaana abo nja bakakasa nti saa zino tetulina atusobola bayamba kubanga tebaafuna risiiti yonna eva ku terefayina. Naye ebisingako awo sinsi omusango guli ku poliisi lawyer kyanaaba atugambye mu maaso eyo bamaze okutuula mu nsonga ezo tetujja ogendera. Naye saagala kubalimba tulina ssente zegenda okuzza nga tezaatuuka. Bambi public mba mufuna ssente ebitongole byonna si terefayina yokka. Omuntu bw'oba akuggyako ssente zo ng'azitwala ku kitongole akuwe receipt and tuukiriza nti oyingira mu ofiisi eyo litakulimba nti nnyingiddeyo ndabye manager nfulumye naawe tuuka nkiyita ekintu tuggyeeyo antena ezisingako ze tubadde tulina era bw'oba oli eyo ng'obadde osuubira nti ogenda kufeera terefayina tuggyeeyo antena ezisingako tugenda ketta n'abatafeerera ku Masengere tujja bakwata temweyibaala tugenda bakwata.
Okay, okwo kwe kubadde okunnyonnyola kwa mukama wange tweyanziza HR webali kubanga ate abantu obalambuuliridde bulungi ensonga abafere ate nno nga tuvudde ku nsonga za mukama wange omukulu Aziza Ziona atwamuguddekoko n'atunnyonnyola ku kikyalowooza lwaki tayagala kugenda